Vayo ngenda kunabate nawo twala mazzi. Genda. Kunze nawe ani asose mpisi. Anti goli kitudde wakatenze ngenda kola munnange. Sina budde. Kitudde wakani asose. Setaga kumanya oba kwosose naye nze ngenda kola. Nazukuse kunaba. Nzukuse. Obwedde olinda ki? Obwedde olinda ki? Nekimanyi Vicky omanyira. Nze asose ndo as you can see ngenda. Oli mabega. Yakati ogenda kunaba biki? Ngenda kola. Ndaba mwaberu mwesiga kala yamu. Ate munaba. Kati lwolabye nti ngenda kunaawe fulanti ogenda kunaaba. Twabamanya dda temunaaba. Nekirabiko ine ekicyanka ngende nabe ndo. Ngambye totwala mazzi. Ojja kunnyamba. Obwedde olinda ki? Tomalira budde nkugambye vaayo. Togenda. Nze nkwambula. Nawe. Nkugambye ojja vaayo. Dinda ku. Mami Angel. Mami nsaba kunyamba omwana wange mulwadde nnyo. Omwana wange yabwe mukubye nyamba mukwano. Mami Angel. Mami. Nyamba mukwano. Omala funa buzibu n'ozijukira Mami nedda si kyekyo naye nkwegayidde. Oyogeddeko nange leero kubanga omwana we yabbe mukubye. Mukwano nyamba naawe oli muzadde. Nsonyiwa byonna bibadde nga bibaawo mukwano nyamba ndi ku kizibu omwana nga agenda kunfa. Embwa zeeweddembe kakati ndi mukwano gona kati. Mami Angel mami nkwegayiridde. Aba naye mujja munyambe omwana wange. Mako essula 12 n'olunyiriro lwa 31 lutukuutira okwagala baliraanwa baffe nga bwe tweyagala ffekka. Ku ddala bannaffe bali abasiraamu bo bagendera ddala wala nti muliraanwawo yasooka okugabana ku kintu kyonna ekikoleddwa mu maka go, oba musiraamu oba si musiraamu. Tuyige okugumiikirizigananga wadde nga baliraanwa baffe abamu si bangu. Omuganda alina olugero olugamba nti omuliraano gwokya bbiri era nti muliraanwawo ye muganda wo asookerwako. Nawe kityo nsaba omanye nti buli omu yeetaaga munne era nti ku nsi tewali muntu yeemalirira. Lwaki wandyagadde ofuuka ekifaananyi ekibi ku muzigo? Ye kyo kyavaawa nti emizigo mibi. Emizigo si mibi, ffe abagibeerako ffe tugireetera okuyitibwa emibi. Weeyise bulungi, kolagana bulungi ne baliraanwa bo. Oba oli awo gwe omu ku bagenda okukyusa eŋŋombo egambibwa nti emizigo mibi.